wa mwana Cheptegei eyayokeddwa omanyi mu kaseera nga kano kituzaayo eri okwongera okwefumiitiriza waliwo pending ziba zantyandibadde nomaliriza n'omuntu ne musigala nga mukyagugulana tebiwedde tomanyi ngeri gyabimala no closure omuntu n'atambula n'agenda n'otamanya kubanga oli waba ex-wekitegeeza bayinza oba bafunamu obutakkaanya ne baggalawo y'omu n'akwata gage era nakyo kisobola kirina okuba okuzzaayo wali era nakyo ku kyetubaddeko nti tulekera okutekinga ebintu for granted byonna ebibaddewo oli n'agamba ngenze naye kenzira wano n'agenda wiiki emu wiiki bbiri kasata adda wano n'olowooza akimaze si buli omu nti akimala kubanga ajja kudda ate ekitundu kyasinza okubeera ekibi ye muntu wakugwako nga tumukoze eki nga tomwetegekedde tomanyi kyabadde akubalira ayinza okujja ate ekibi teyandibadde atubuulira nti omuntu ono yeeyisanga bw'ati ate yafudde because ebiseera ebisinga those abantu we bati abo bannasisi abo mu bigambo byajja ayogera omulabe neeyisaaye omanya nti omuntu ono obulamu bwe lwakuba tubiiginowaringa most especially ng'oli mu relationship ng'oli mu mukwano nga gukuzibya amaaso n'amatu obiiginowaringa until when someone does ekisemberayo ddala kati gwe aba asobola okunyumya olugero olwo nti bannaye mbabuulire omuntu bw'agambanga bwe bati tokitwala nti kyamuzannyo omuntu bw'akolanga bw'ati tokitwala nti kyamuzannyo the peaceful people abakkiriza nti omukwano guweddewo I move on they move on ne waba yakukolera biki n'agamba bebe byansi nabimukolera nga mwagala sigenda kibeerako waliwo abali nga teguggwa nga bwe yatondebwa bw'atyo tebamuleka abantu batuuse n'okuva walabako ebiseera ebyo ku NTV stories omukazi omuwala yafumbirwa lecturer Makerere actually eyamwokya acid actually oba naziwena yali ono omuwala eyafumbirwa ono muwala wa minisita yeyakola emboozi eyo naye yayawukana n'omusajja nalowooza biwedde n'atandika nga kati theyako parenting atwalayo abaana omusajja amaliriza amwokyezza nga ye teguggwa paka ng'akumazeewo some people batuuse n'okuleka ensi kati oyo nga mukama waliwo yamugwera namugamba naye omuntu ono ku byakola tagenda kimala naga kanve mu ggwanga lino nviire omusajja kamuviire oba nviire omukazi agenda kunkola ekikyamu ebyo nno bannaye tetugenda baagaliza weekend ennungi naye mupeyinga attention mulize ebintu abantu bye boogera abantu mitwe mitabufu musimubeere ne weekend ennungi Ssaabasajja Kabaka wangaala sumulula twecce tuwe endowooza yo ku mulamwa guno essaawa eno